Ntendeza Kristo nebaza Katonda olw'ekirabo eky'obulamu kyatuwadde ate njagala okusiima gwena agenze maaso n'okuba nga weekuumira mu kigambo kya Katonda. Ekyo nno ky'okola ky'amaanyi nnyo nnyini ddala. Olunaku olwaleero twagala okutunulira ku ssomo eriri mu kitabo eky'Abakolinso Esula ey'Ekumi era tugenda kuba nga tuyiga ebintu nga bino wammanga ki Bayibuli kyetegeeza bweyogera ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo. Obutakristaayo Bayibuli etandika ng'etulaga nti Pawulo atandika olunyiri olusookera ddala bwe batutunulidde Bakolinso ekisooka Esula y'Ekumi. Bayibuli etandika egamba nti nja kwesaako Oluzungu n'Oluganda. Bakolinso ekisooka Esula y'Ekumi n'emonyo 17 Pawulo ayingira mu nsonga endala ekwata ku ngeri abantu gye bagwanidde okubeera nga beeyisaamu ku mmeeza eya Mukama waffe Yesu Kristo. Pawulo atulaga mu nnyo 17, Now in this that I declare unto you, I praise you not. Naye ku nsonga eno njagala okulangirira gye muli nti mmwe sibasiima. That you come together for the better, that you come together not for the better. Kubanga temujja wamu ku lwa bulungi ne mujja wamu ku lw'obubi. Mu Kolinto waliwo ebintu ebyakolebwanga byayitibwanga agape feast oba kye twandigambye ekijjulo eky'okwagala. Nti Abakristaayo abagagga n'Abakristaayo abanaku baayinanga okuŋŋaana, naye ekyenjawulo ekyabangawo nti Abakristaayo abagagga bajjanga n'ebyokulya byabwe, bajjanga n'ebintu byabwe eby'obugagga ebimu nga bitambulira mu ngeri ebyokulya ne babirya mangu nga Abakristaayo abanaku tebannajja, ne babeera nga babalekerangawo buntu butonotono ne bekkusa ne batandika n'okubeera nga beesa mu mbeera eyali etali nnungi nnyo nnyini ddala. So Pawulo kyava agamba nti waneeno ku nsonga eno nze Sola n'agamba nti mbeebaza oba mbatendeza kubanga mukuŋŋaana ku mbeera etali ya bulungi wabula ku lw'obubi. 18 First of all, when you come together, kubanga bwe mujja mwenna wamu mu kanisa, I hear that there be divisions among you. Mpulira nti waliwo oluyombo n'okwawukana mu masekkati gammwe, and I partly believe, era ekyo nsobola ogamba nti nnako engeri gye nkikkirizaako. Olulero 19 For there must be also heresies among you. Wateekwa okubaawo ebirowoozo eby'enjawulo mu masekkati gammwe, that they which are approved may be made manifest among you. Nti abo abakkiriziddwa basobole okubeera nga bamanyibwa. So obukuubagano obusobola okubeera mu masekkati ag'abooluganda busobola nabo okwanja ensonga. Musobola okubeeramu abawakanira ekintu nga kyannamaddala, nombeeramu nabo abawakanira ekintu nga tekiina musingi gwonna, tekiina mulandira gwonna. So singa baba bumeruseewo, abo babeekutte ekikyamu singa babalagibwa nti ekyo kibadde bakkiriza kikyamu, nabo baba ngu nnyo bakola ki? Bakutereeza oba bakumanya nti yebadde ki? Nsobi. Olwabiri, when you come together therefore into one place, singa muba muzza mu kifo kimu, this is not to eat the Lord's supper. Kino si kusembera ku kijjulo kya Mukama waffe. Olwabiri mwemu, for in the eating everyone taketh before other his own supper. Ti mu kulya mwe mwenna mujja n'ebyokulya ebyammwe, and one is hungry and another is drunken. Omulala ng'akkuse ng'ate omulala mutamiivu. Kati y'embeera yaliwo. Omuyala ye munaku wano, atamidde wano ye mugagga, olw'okubeera nti bo bwe bakuŋŋaana nga tebasookanga kulinda bannaabwe baliire wamu. Kati ne kisangibwa nga bano enjala ebaluma nnyo ate baneeno ng'olwedde batamirikuse. 12 What? Have you not houses to eat and drink? Tugambe nti mulina mayumba gye musobola kulira era ne munywa. Or despise you the church, oba tugambe nti munyoome ekkanisa ya Katonda, and shame them that have not, nga mugezaako okuswaza abo Abakristaayo abanaku. What shall I say to you? N'agamba ki eri mmwe? Shall I praise you in this? N'abatendereza mu kino? I praise you not. Sibatendereza. 23 For I have received of the Lord that which I have delivered unto you. Kyenfunye eri Mukama nammwe kye mbawadde, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. Ti mu kiro kye kimu Mukama waffe
mwe yaliibwamu olukwe yakwata omugaati. Ensonga zino zonna zinnyonnyokera ddala bulungi bw'osoma Matayo 26 paka 28 ne bw'oba osomye Luka 22:16 paka 24. Bayibuli egenda maaso n'eraga Pawulo alaga nti for I received of the Lord that which I have also delivered. Kino kye kiragira ddala nti Pawulo mazima ddala yali mutume owa Kristo Yesu. Teyali wamu ne Kristo Yesu ku lunaku olwo olwaki bwe baali beetekera olunaku olw'okuyitako bwe yali n'abatume ekiro kiyasembayo kubanga akuŋŋaana wamu nabo. Naye laba okuwandiika kwe kulagira ddala omuntu eyasensikana Kristo, omuntu eyasomebwa Kristo. Byayogera abyogeranga eyali ekitundu ku 12 abali ne Kristo. Bayibuli yogera mu lunyiriro olwa 24. And when he had given thanks, bwe yali amaze okwebaza n'akola ki? N'amenya omugaati ogwo and said, take and eat, mukwate mulye. This is my body, guno mubiri gwange, which is broken for you, ogumenyeddwa ku lwammwe. Do this in remembrance of me. Kati ssebo oba nnyabo ampuliriza, kyenjagala otegeere, Bayibuli bw'eyogera ku nsonga eya Kristo okugamba nti guno gwe mubiri gwange ogumenyeddwa, obutuufu bw'ensonga bwe buno. Jjukira Yokaana 19:34 paka 37. Bayibuli etulagira ddala nti obunabbi obwali bwaweebwa edda tewaliwo ggumba lya Kristo lyonna lyali lirina kubeera nga limenyebwa. Mu bufunze bw'agamba, mukwate omugaati guno mulye, gukiikira omubiri gwange ogumenyeddwa ku lwammwe. Kye bategeeza oba Bayibuli kyesongako wano ekikulu nnyo gwe ssebo oba nnyabo ampuliriza okuba ng'otegeera, y'ensonga ey'okumanya nti nno omugaati ogwo ogumenyeddwa gukiikira omubiri gwa Kristo Yesu, gukiikira oba gusonga ku ngeri Kristo gye yeewaayo kyeyagalire ku lw'ebibi byaffe. Yeewaayo kyeyagalire olw'ebibi byaffe, nga Baluumi 5:6 paka 11 bwe lulagira ddala. Bayibuli era egenda maaso n'enyweza, jjukira guno gwali mubiri gwa Kristo. Omugaati guno gwali gukiikira omubiri gwa Kristo, si Kristo mwene. Jjukira Kristo mwene yali n'abatume. Kati bwe bagamba no guno gwe mubiri gwange, saagala gwolowooze muno baali bali kuluma Kristo obufi. Wabula omugaati ogwo gwali gusonga ku ekyo ekyali kigenda okutuukawo oluvannyuma lw'essaawa embale ku musaalaba e Gologoosa. Naye leero ekkanisa ey'Abalooma yo yakikyusiza ddala, balabira ddala nga omugaati ogwo gufuukira ddala omubiri, era nga n'ekyokunywa kifuukira ddala omusaayi gwa Kristo Yesu. Ebyo Bayibuli tebisomesa era tebirina kakwate konna na nsomesa y'abatume oba n'ensomesa eya Kristo Yesu. Agamba, after the same manner I also took the cup. Oluvannyuma era mu ngeri emu n'akwata ekikompe. Bwe baali bamaze okulya, this cup is the New Testament. Agamba, kino ekikompe kikiikira endagaano empya mu musaayi gwange. Do this ye often. Mukole kino ebbanga lyonna as you drink it, nga mugenda mu maaso n'okinywa. Eat in remembrance of me. Lwaki atugamba okujjukiranga kino? Kubanga omugaati n'ekyokunywa bikiikirya omubiri gwa Kristo n'omusaayi gwa Yesu. Ffe abaali aboonoonyi kaakano twafuulibwa baddembe olwa ssaddaaka eya Kristo. Jjukira Bebulaniya 9:22, awatali kuyiwa musaayi tewali kisonyiwo kya bibi. Jjukira Abakolinso 2:5. Bayibuli eragira ddala bulungi nti atamanya kibi bw'atyo bwe yafuulibwa ekibi ffe olutooke tufuuke obutuukirivu bwa Katonda. Olwa 27 lulaga, for as often as you eat this bread and drink of this cup, nga mugenda mu maaso n'okulya omugaati guno n'ekyokunywa eky'ekikopo kino, mulaga okufa okwa Mukama waffe paka lw'anadda. Nti nga tugenda mu maaso n'okulya omugaati ogukiikira omubiri gwa Kristo n'ekyokunywa ekikiikira omusaayi gwa Kristo eky'ekikopo, tugende mu maaso n'okwatula okudda okufa kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Nti eyafa luli n'azuukira era y'omu akomawo okubeera nga tutwala. Tugenda kikola paka olunaku lwalidda 27. Bweyafo
Whosoever shall eat this bread and drink of this cup, omuntu yenna analya omugaati guno n'akomba ne ku kikompe kino ekya Mukama waffe mu ngeri etagwanidde, shall be guilty of the body and of the blood. Singa omuntu yenna ali omugaati n'anywa n'ekyokunywa eky'ekikopo mu ngeri etagwanidde, Bayibuli egamba wa kusalibwa omusango olw'omubiri n'olw'omusaayi ogwa Kristo Yesu. Ngeri ki eyo etagwanidde? Y'ey'abantu okutambulira mu kibi ate ne bateenenya kibi kyabwe nga tebannasembera ku mmeeza. Abantu batambulira mu mbeera etali nnungi, baabo bali mu bwenzi, baabo bali mu mbeera etali ki. Ekintu kyonna Bayibuli kyeyita ekibi singa okitambuliramu ate n'ojja ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo n'olya omugaati n'onywa ne ku kikompe mu ngeri emu oba endala, oba wakuteekebwako omusango kubanga oba okikoze mu ngeri etali kirungi. Olwa 28. But let a man examine himself, naye omuntu asooke yeekebere. And so let him eat and drink. Nga tonnaba kubeera nga olya oba ng'onywera ku kikompe ekyo. Bayibuli etulaga sooka weekebere mu ngeri emu oba endala, sooka weenenye ebibi byo. Oleme okubeera ng'okola ki? Osalibwa omusango olw'omubiri wamu n'omusaayi gwa Kristo. Olwa 29. For he that eateth and drinketh unworthily, oyo atasooka kwenenya bibi bye n'alya n'anywa, abeera alidde era aba anywedde. Bayibuli egamba aba anywedde omusango. Aba anywedde omusango eri ye olw'okubeera nti tassizaamu kitiibwa omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati Bayibuli ennyonnyola ebimu ku ebyo ebibeera ebitegeeza omuntu n'aba yenyweredde musango. Bayibuli egamba mu 3. For this cause many are weak. Olw'ensonga eno bangi banafu, bangi balwadde mu mmwe, era bangi bafudde n'okufa. Ssebo oba nnyabo, bino si bya buli omu. Bwe baba nga abalokole banafuwa, abalala ne balwala, abalala ne bafa, Katonda atannaba kulokoka. Mu kufunza kyentegeeza atannaba kulokoka tagwanidde kusembera ku mmeeza ya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekirala kyentegeeza gwateenenyeza Katonda nga abazadde babonereza abaana baabwe, naye Katonda atubonereza singa tubeera nga tetukoze ki? Tetugondedde kiragiro kye. Era abamu asobola obbaganya ne balwala ne bafuuka abalala ne babeera banafu, oba abamu n'okuganya okubeera nga bakola batya? Abafa. Ekyokulabirako, labira ku Anania ne Safira nga Bayibuli bwetulaga mu Bikola Batume Esula ey'okutaano. So kisobokera ddala omukristaayo okulwala, kisobokera ddala omukristaayo okukola ekyokufa, kisobokera ddala omukristaayo okunafuwa. Abasomesa bonna nti tosobola kulwala, tosobola kukola ki, abo bonna bye boogera tebabitegeera. Olunyiriro olwa 3 lugamba, for if we do judge ourselves, singa tusooka ne twekebera, we shall not be judged, tetujja kulamulwa. Kati buli obulwadde tebujja nti nno biri ebituukawo Katonda okuboneza, tebijja nno Katonda aganya okubonereza. Bijja lw'abo abaana oba abakristaayo abajeemu abataagala goberera bino ebigambiddwa. Ate n'obuzova abaweereza bangi bino bye ndosomesa tebabisomesa. Bo bamanyi obumanyi nti tulina osembera wiiki bwete esooka tusembera oba wiiki esemba tusembera, naye bino tebabisomesa. Bo bakulembera bukulembeze buli omu ne bamugabira buli omu afunye nti tutandike. Olwa 32. But when you are judged, you are chastised. Naye singa obeera ng'olamuddwa, obeera obonerezeddwa Katonda, that we should not be condemned, tuleme kusalibwa musango wamu n'abo abatannaba kulokoka. Olwa 33. Wherefore my brethren, n'olw'ensonga y'abooluganda, when you come together, we mujja wamu, tarry for one another, mugumiikiriziganye era mulinde bannammwe mwenna bajje wamu. Ekyali e Kolinto nakikulaze dda. Abaayinanga bajjanga mangu ne bali ebyabwe, abaali abanaku bajjanga luvannyuma ne babeera nga balekeranga obuntu butono, embeera n'endala y'abantu okutamiira, ate ne baagala basembere ne ku mmeeza ya Mukama waffe. Abamu byabaviiramu obunafu, okulwala, abalala n'okufa. So ebintu ebyo tebyakoma mu Bakolinso. Okulabula kuli kwaffe naffe okubeera nga tetuddaamu oba tetutambula nga bo bwe baatambula. Olwa 34 lugamba, and if any man hunger, let him eat at home. Oyo n'enjala gweruma naye aliire ewaka, that you come not together unto condemnation. Muleme kubeera nga mukola mutya nga muleetera okusalibwa omusango. And the rest will I set in order when I come. Ebisigadde nja kujja mbitereeze nga nzize. So
ge makulu g'ensonga agakwata ku mmeeza ya Mukama waffe ng'omuntu tannaba kulya mubiri gwa Kristo, wamwate era ng'omuntu tannaba kubeera nga anywa ku kikompe ekikiikirira oba ekikopo ekikiikirira oba ekyokunywa ekikiikirira omusaayi gwa Kristo. Gwe yenna abadde takola bintu bino nga ebigwanidde kubeera nga bikolebwa, akadde ke kano tukyuse tukole ebintu ebiwesa Katonda ekitiibwa, kubanga ebintu biba nga birimu abantu okunafuwa, abantu okulwala wamu n'abantu okufa. Ndowooza nti kuno okulabula tetulina kuba nga tukuyisaamu amaaso. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu okw'omuntukuvu bibeere erimu mwenna emirembe egitaggwaawo. Amiina.